إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Abuluganda bebitibwa ne banyinaza bebitibwa abasiramu abulungi abakkiriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tubazo ekitibwa Allah azza wa jalla atukumye okumala ebbanga lino lyonna nga tukyali balamu. Tumubazo ekitibwa Allah azza wa jalla okutuwa ebyengera bye binene n'abituwa. Allah azza wa jalla n'atulondoba mu baddu be n'atuwa ebyengera bino ebinene. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tusaba ekitibwa Allah azza wa jalla atutere baraka mu byengera bino byatuwe binene. Ya Rabbi, atutte nga tuli basiramu, atuwangaze nga tuli basiramu, atutere ddala wala nnyo n'ekigambo ekiyitibwa shiriki, atutere ddala wala nnyo n'ekigambo ekiyitibwa obukafiiri, atutere ddala wala nnyo n'ekigambo ekiyitibwa okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa taala. Abuluganda, limadha tawhid? Lwaki tawhid? Ensengo yo tuzze tugitambulirako ebbanga ddene insha Allahu jalla wa ala. Eraga gumusomo gwaffe mu lunaku nga luno biidhnillahi jalla wa ala, wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Limadha tawhid? Lwaki tawhid abebitibwa? Kulokubanga ebintu ebijja omuntu mu busiraamu bingi era bisaasanye nnyo era biyinjiwadde nnyo wetuwangalira olwaliro, bituuse ne mayumba gaffe, biri mu bulamu bwaffe bitebenkedde ma'a jahli kathirin min almuslimina bihadhihi nawaqid. Kyokka nga ate ekikwasa ennaku oba ekyewuunyisa nti abasiraamu abasinga obungi ebyonoono obusiraamu bino tebabimanyi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Tusobola ekitiibwa Allah tabaraka wa taala abyetutegeeze ate atugabire n'okubigoberera n'okubyegendereza n'okubibeera ewala ennyo ddala. Tawhidi kyekyobugagga kyolina ekigenda okuvaako okuwonako fi dunya qabla al akhira. Bwe bulamu bwo bwogenda okubeera nabwo ng'owangala bulungi fi dunya qabla al akhira, kwe kuwonako kogenda okubeera ng'owonye fi dunya qabla al akhira. Tawhidullahi tabaraka wa taala, kwawula Allah tabaraka wa taala. Ni mwana wattu ebyonoono kwawula Allah azza wa jalla, ebyonoono tawhidi, ebyonoono obusiraamu bingi ddala bye tuwangaliramu, kyokka nga ate abasiraamu bangi tebabimanyi. Tuli ku byonoono obusiraamu, tuli ku nawaqidul islam oba nawaqidul tawhid oba nawaqidul iman wa hakadha. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuli ku anaqidi athani, nahnu fi naqidi athani. Tuli ku kyonoono obusiraamu ekyokubiri. Ekyonono obusiraamu ekisooka twakiraba tafsilan biidhnillahi tabaraka wa taala, era ne tuyingira mu kyonono obusiraamu ekyokubiri, era nga twakakirabako emisomo ebiri miramba. Tugenda ku musomo gwokusatu. Ekyonono obusiraamu ekyokubiri ekigamba nti waman ja'ala oba man ja'ala bainahu wa baina Allahi wasaita yad'uuhum wa yas'aluhum ash-shafaa'a wa yatawakkalu alayhim. Omuntu oyo kasaakola bw'atyo kafara ijma'an. Omuntu yenna ateeka wakati we ne wakati wa Allah azza wa jalla wasaita, bakayungirizi. Bakayungiriza abo nga yad'uuhum abasaba, bakowola, basinza, wa yas'aluhum ash-shafaa'a era nga basaba mbu okumuwolereza, wa yatawakkalu alayhim nga beesigamirako
omuntu oyo kasitakola ebintu kubanga ezo ibadati enene bwe tuzikolera Allah azza wa jalla, tusinza nazo Allah azza wa jalla yekka nga tumugasseeko kintu kyonna mu kumusinza mu nsinza eyo. Allah azza wa jalla gwe tulina okukoowoola, Allah azza wa jalla gwe tulina okusaba, Allah tabaraka wa taala gwe tulina okusinza era gwe tulina okwesigamirako. Kati omuntu bw'abijja ku Allah azza wa jalla ibadati ezinene bwe zito n'azijja ku Allah azza wa jalla n'azoono bakayungirizi basuubira nti bibali wakati we ne wakati wa Allah azza wa jalla, kafara ijma'an, abeera kafwadde. Ekigambo ekyo nga kyekigambo ky'abamanyi bonna mu kwegatta kwabwe ku nsonga eyo ojja kutunulira fi majmu'i al-fatawa Ibn Taymiyyah rahimahullah tabaraka ta'ala mujaddala ogusookera ddala ku peegi nga 121 ne peegi 123. wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kakati abantu abo abateeka wakati waabwe ne wakati wa Allah azza wa jalla bakayungirizi nga babasaba era nga babakoowoola era nga bebasaba okubeera nga babawolereza era nga bebeesigamirako, abantu abo ulaika lahum shubahatun baina ebintu ebibuzaabuza ebitategereka bulungi, yastadilluna biha bebyesembesa nabyo, bizamihim yadhunnuna annaha adilla, mwana wattu nga balooza bubujulizi obubakkiriza okuteekawo bakayungiriza wakati bwabwe ne Allah azza wa jalla, kyokka nga ati bakayungiriza abo babasaba bebasaba bibandibadde basaba Allah tabaraka wa taala, bebakolera ibadati ennene zibandibadde bakolera wekitiibwa Allah azza wa jalla. Naye abantu abo ne babeeranga mwana wattu baina shubuhat. Shubuha kitegeeza ekintu ekitategeerekeka bulungi, obwa halali bwakyo obwa haramu nga kiri tekitegeerekeka, shubha. Kati abantu abalina enkola eyo eyokuteeka wakati waabwe ne wakati wa Allah azza wa jalla bakayungirizi nga babasaba era nga babasinza babakoowoola era nga babeesigamirako bayina ebitategereka bulungi beesembesa nabyo nga balooza mbuno bwe bujulizi obakkirizisa okukola ensonga eyo. wala hawla wala quwwata illa billah. ashubhatul ula, ekibuzaabuza ekisooka kibalina mu nkola yaabwe oba mu kwesembesa kwabwe, kubagamba nti buno bujulizi obutukkiriza okubeera nga tuteekawo wakati waffe ne wakati wa Allah azza wa jalla bakayungirizi. Bagamba nti ashubhatul ula, ekibuzabuza ekisooka, bagamba nti engeri eyo anna hadha min ittikhadhi alwasila, mazima bo bagamba nti engeri gye tukola y'engeri gye tutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala. N'abantu batuba tutadde oba n'ebitendo bye tuba tutaddewo wakati awo wakati waffe ne Allah tabaraka wa ta'ala, eyo y'engeri gye tuba tutadde oba y'engeri gye tutuuka eri Allah tabaraka wa ta'ala. Ne baleeta obujulizi ne bagamba mutemulaba Allah we yagamba tabaraka wa ta'ala mu suratul Maida aya ya 35, yagamba nti ya ayuha alladhina amanu ittaqullah, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Allah bagamba tabaraka wa ta'ala, ya Allah gamba ya ayuha alladhina amanu, abange mwabakkiriza, ittaqullah, muti Allah azza wa jalla, wabtaghu ilayhi alwasila, era munoonye engeri gye mutuuka gyali, munoonye kuba engeri gye mutuuke wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kati kigambo kino Allah kyagamba nti munoonye engeri gye mutuuka mu maaso ga Allah azza wa jalla, munoonye engeri gye mutuuka eri Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'okulenda bagamba nti otyo, kati Allah kyategeeza wano tuddire wakati we ne wakati we bakayungirizi, tubasabe oba tubakoowoole oba tubeesige, kubanga bagamba nti balimu emiteeko ebiri, mulimu okukola ensonga eyo nga bushiriku bunene era bujja omuntu busiraamu, nemba muno okukola ensonga eyo nga kuzuula mu ddiini era nga bushiriki obutono era obusobola okutuusa ku bushiriki obunene. Twagamba nti singa abantu abo baddira wakati waabwe ne wakati wa Allah azza wa jalla bateekawo bakayungirizi mu bitonde bya Allah azza wa jalla nga bannabbi, ng'ebitonde ebirala nga bye basaba era nga bibasinza era nga beesigamirako, babeera bakafira baviiridde ddala mu Busiraamu. So singa bateekawo ebitonde ebyo nga bannabbi nga bamalayika naki nga bebasabambo bebatuusiza message eri Allah azza wa jalla, nga basuubira nti be balina okuyitamu olw'obulongoofu bwabwe, nti be balina okuyitamu babatuusiza message eri Allah tabaraka wa taala ku byebagala byonna, olwo babeera bazudde mu ddiini, kuba bwetyo enkola si bwefaanagana era obuba bushiriki obutono era buba bujja kutwala ku bishiriki obunene otuukire ddala okusaba ebitonde ebyo n'okubyesigamira olw'obulongoofu bwabyo mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kati bagamba
Titemulaba Allah yagamba tabaraka wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu abange mwabakiriza ittaqullah muti Allah azza wa jalla wabtagu ilayhi alwasila ila munonye engeri jamugenda okutuuka jali Allah tabaraka wa ta'ala wajahidu fi sabilihi ila mulwani mukubulya Allah tabaraka wa ta'ala la'allakum tuflihun mujja kubera nga mulokose nga mweyagadde nga mugera kweyagala masugo ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala kali bagamba fassaru alwasila banyonyola ne bavuna ekigambo alwasila engeri gibatuuka mu maaso ga Allah bi antaj'ala bainaka wa baina Allahi wasa'ita oba wasitatan min alkhalqi nti kwe kuddira wakati wo ni wakati wa Allah azza wa jalla notekawo kayungirizi mu bitonde bo bavunula aya eno ey'ekitiibwa ebalite n'obujulizi obulala tugenda kulaba aya zino zitegeeza ki mu butuufu bwazo era abamanyi bazoogerako gi bannatafsiri mu butuufu bwa tafsiri yazo insha Allahu jalla wa ala قريبا وفي قوله تعالى إلى نبدل نبدل وجوز ولا ما تجمعوا الله عز وجل آية الله عز وجل إلى سورة الإسراء آيات نمسام بنا مديم آية زين مزيدة آيات نمسام سورة الإسراء الله قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه تقدر تجمع الله قال أولئك الذين يدعون مزمد دلابو bibasaba bazima ddala ba mushrikuna bibasaba mu bamalayika ne bannabbi ne bitonde byonna byonna bibasaba yabtaguna ila rabbihil wasila nebye bitonde byennyini binoonya butebe bituse mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala binoonya kubo bituse bitya mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ayyuhum aqrab bazima ddala bibeera na mukuvuganya bana babisinza nabiri basinza bonna bali mukuvuganya batuse ani asooka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kyokka kyonsa nti ebyo bibasinza wayarujuna rahmatahu bitonde basubira kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala wayakhafuna adhabahu ila ngabatya ibinuzu bya Allah tabaraka wa ta'ala abantu basaba malaika ne basaba bannabbi ne basaba ebitonde birala byonna obana kikati ebitonde bye basaba nabyo binoonya bituse bitya kukusasira kwa Allah azza wa jalla bituse bitya kukusonyiwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala biwonye bitya abibonozo bya Allah tabaraka wa ta'ala kyokanga ateba n'abakafiri ba mushrikuuna bye basaba wala hawla wala quwwata illa billah yale bagamba nti tolwati Allah bayagamba nti abantu abo nti basaba bebayina okubatuusa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala kati fassaru alwasila fil ayatain libavumulira ekigambo alwasila asigede ekigambo ekyo nti otuuka otya biki ebikutuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala bano bebeeterawo bitonde era ayo zino bazireeta nga bwebagamba nti beeterawo ebitonde bibasaba bibatuuse mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala bwe batyo bwe bavvuunula otegedde nga bagamba nti annahu ittikhadhu alwasa'ita bainahum wa baina Allah tabaraka wa ta'ala kwe kuddira wakati ne Allah azza wa jalla tutekawo bitonde byetulina okusaba byetulina okusubira tubirina otusuusiza message n'ebyetaago byaffe mu maaso g'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa hadha tafsirun batilun okuvunda Qur'ani bwe kutukufu lam yaqulhu a'immatu at-tafsir waliyenna imamu min a'immati at-tafsir al-mu'tabar nga yavunula bwatyo taliyo kubanga aya sitegeeza ezo aya teziri mu makulu ago asigede ekigambo ekyo nibo genda mu tafsiri kitafsiri ba a'immatu at-tafsir bonna al-mu'tamiduna bonna tebayina nzivunula era tebayina ntegeereyo abasalafu abatukulembera tebayina ntegeereyo bal a'immatu at-tafsir ba imamu abanna tafsir bavunira ekirabo kya Allah tabaraka wa ta'ala fassaru alwasila bavunira ekigambo alwasila ekuba litekeddwa biki bye tulina okutuuka nabyo maaso ga Allah biki ebino tutuusa mu maaso ga Allah nibagamba nti bi annaha at-ta'atu wa taqarrubu ila Allah bi ibadatihi kwe kugonda n'okusembera eri Allah azza wa jalla mu kumusinza kyekigambo alwasila biki bino tutuusa mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala biki kugondera Allah tabaraka wa ta'ala na kumusinza na kukola mirimu birungi na kwewera Allah biyagana tabaraka wa ta'ala ekyo kibayita alwasila ekkubo erikutuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala walwasilatu n'ekigambo alwasila oba ekkubo hiya tariqul musilu ila Allah biibadatihi wa dhalika biibadatihi wahdahu la sharika lahu tabaraka wa ta'ala ekigambo alwasila lyekkubo erikutuusa eri Allah tabaraka wa ta'ala nga likutuusayo likutuusayo na kumusinza na kumugondera
nakumusinza yekanga tumugaseko kintu kirala kyonna wattaqarrubu ilayhi n'okusembera gyali fa tariqu alladhi yusulu ilayhi mazmaddali kubo eri kutuseri Allah azza wa jalla wa huwa ibadatuhu wahdahu la sharika la mwana wattu kwe kusinza Allah azza wa jalla yeka nga tutumugattako kintu kirala kyonna fal wasilatu ekigambo al wasila ebintu birino tutusa eri Allah azza wa jalla ekubo tulino okukwata litutusa eri Allah azza wa jalla hiya al ibadatu wa ta'atu bi الأوامر وترك النواهي كوكسينزا الله عز وجل نوكمغونديرا mwebe byalagira nokuleka byagana wikitibwa Allah tabaraka taala ekigambo cha Allah ekigambo nti ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu falma'na amakuru anna alladhina ya'buduna almalaika mazmaddala basinza malaika ulaika alladhina yad'un mazmaddala basinza malaika min alarabi muwarabu naba bawanga malala gonna abafirika abazungu ababonna basinza malaika والذين يعبدون المسيح نبا بسينزا نبي عيسى عليه الصلاة والسلام من النصارى واليهود نبا نبا يهود رد الله عليهم مزم الله يبانكرا نبا رد تبارك وتعالى بأن هؤلاء الذين تعبدون من دون الله هم من عبادي الله قام تبارك وتعالى مزم الدلب بمسينزا مش فتوكو سينزانزي أبو بدو بانجي يتقربون إلي basembera jendi wayabuduna nirabansinza ngatebanga seko walaysa lahum min al-amri shay'un wala min ar-rububiyyati shay'un tebayina mu biragiro byonna kintu kyonna wadde tebayina mu bulezi kintu kyonna tibalabirira enseno bebagikwatiridde bebatonyese kuba bebatonda tebayina yo kantu konna mbulabirizi bw'enseno bulabirizi bw'ebitonde bya Allah tabaraka taala fahum ubadun mazmaddala bitonde bya Allah tabaraka taala مزم الدربدبا الله تبارك وتعالى يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بس بريري الله تبارك وتعالى بالعبادة بس ينبدأون كسينزا الله تبارك وتعالى كما قبل ملايكة بس ينزا الله تبارك وتعالى نبي عيسى عليه الصلاة والسلام نبي النبي بنا بس ينزا الله تبارك وتعالى أو بيون نبي متيكا وكتي ومري الله نجا مبي سينزا بس ينزا الله تبارك وتعالى ويرجون رحمة الله تبارك وتعالى إيرا بسوا بيرا نجا بياغرا مكسينزا كوابيو الله نوكد ديري الله كوابيو تبارك وتعالى بسوا بيرا تيرا بياغرا يرجون رحمة الله بسوا بيرا كساسيرا كوا الله تبارك وتعالى ويخافون عذابه إلى بيتيا نيو okubereza kwa Allah tabaraka taala bisembere di Allah azza wa jalla mukora Allah byayagala tabaraka taala byiragira ebiragiro amateeka noko wala buli kyonna Allah kyeyagala tabaraka taala nga basubira mpeera za Allah na kusasira kwa Allah era nga bato bibinuzo bya Allah tabaraka taala nabwe kitonti fala yajuzu an yutakhadhu wasa'ita wa wasa'ila yutaqarrabu biwasatutihim ila Allah tabaraka taala tekigwana era tekikire kiri haram okubafuula abantu abo nti lyekube erigendo batuusa mu maaso ga Allah subhanahu wa taala mu kubusinza ebigambo ebyo oba mu kusinza ebintu ebyo bitonde ebyo oba mu kusubira nti nno byebigendo batuusiza mmesizi zammwe eri Allah subhanahu wa taala la yajuz tekikirizibwa Allah gamati ulaika alladhina yad'un ay yad'uhum almushrikun abo abashiriku bibasaba min almalaika mubamalaika wa ba'd ar-rusul nemubabaka abamu kalmasih nga masih Isa ibn Maryam nabbi wajtiwa Isa alayhi salatu wassalam ulaika ibadullah wa ubadullah ulaika ibadullah abu badduba Allah tabaraka wa taala laysa lahum min al-amri shay'un tibayna mukiragiro kyonta kantu konna yabitagula ila rabbihim wasila nabo banonja batusibotya mu maso g'ekitiibwa Allah tabaraka taala fahum fuqara'u ila Allah azza wa jalla muhtajuna ilayhi nabo yabitagula ila rabbihim wasila bano bemusinza bino bemusimba nabyo binonya kuba bituso bitya mu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala lwaki fuqara byavu binaku byetageri Allah subhanahu wa ta'ala bisinza Allah azza wa jalla bisembere di Allah tabaraka wa ta'ala nokora Allah biyaragira nokoba lidala Allah biyagana subhanahu wa ta'ala wayarjuna rahmatahu ila basubira bemusinza bo nabo basubira kuona basubira kutasibwa basubira kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala wayakhafuna adhabahu ila nga batya ibirozo ya Allah subhanahu wa ta'ala kati fakaifa tattakhidhun wa fakaifa
يتخذون آلهة فكيف يتخذون آلهة يعبدون ويعبدون مع الله تبارك وتعالى وهم عباد يخافون من عذاب الله سبحانه وتعالى kisoboka kityo kubeeranga bifuulibwa bakatonda nga basinzibwa nga bagattibwa ku Allah subhanahu wa ta'ala kyokka nga ate bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala yakhafuna min adhabillah nga bitya nebibonezo bya Allah tabaraka wa ta'ala wayarjuna rahmatahu era nga bisuubira kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala wayataqarrabuna ilayhi era nga bisembera jali owekitibwa Allah azza jalla mukole bya Allah byagala nokola bya Allah byagana kati mwe mubiddira mutane bifuula mbunno bimugenda kubeera nga kugamba nti mutunuzamu ensonga zammwe mbubyo bizitwale wa Allah tabaraka wa ta'ala nga nabyo birina bizibu byabwe ashigede nabyo birina bizibu byabwe bikabira Allah subhanahu wa ta'ala abisasire bikabira Allah azza wa jalla aberenga abisonywa bikabira Allah tabaraka wa ta'ala biberenga bimusinza butufu bwo kusinza kyokka tenamwe ne muveno mbubitika ato omugugwogwo kati bigenda beyamba mutya tubura tikirizwa la ejuzi nayo biri kubizibu byabyo ebitonde bimuteekawo okugamba nti no bimusaba bibikayungirizwa wakati wa mwene Allah azza wa jalla nabyo birina bizibu byabyo nolwekyo nti genda mubasharatan ewa Allah tabaraka wa ta'ala omusabe omusinze omwebaze okole kululwe Allah subhanahu wa ta'ala oteke mu nkola amateeka wewale Allah biyagana ojja kuba wetereddewe kubo erituke wa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan so sikutekawo kubo lya kuyita mbitonde la ekubo weriri tugambi alwasila hiya ta'atu wal ibadatu bifi'li al-awamiri wa tarki an-nawahi kwe kusinza Allah azza wa jalla kwe kugondera Allah wekitiwa tabaraka wa ta'ala nokole byo Allah byayagala azza wa jalla nokuwalira ddala ebyo Allah byagana tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ekigambo ekyo kakati okukwe kuvunula okulungi oba kwe kuvunula okutuufu okwa aya ziri ez'ekitiibwa era ba immatu tafsiri bavunula ensonga eyo bwe batyo era nga nombaka bwatyo bwe yagitegeera era nga bwe yajigiriza basahaba radiyallahu anhum kakati era nga bavunula bagamba nti inna unasan kanu ya'buduna nasan min aljinni mazima abantu balinga basinza amajinni kati amajinni ago ge basinzanga fa aslama aljinnu negasiramuka bwe gasiramuka walam ya'lamu alladhina ya'budunahum biislamihim bana bagasinzanga tebategeera nti gasiramuka tebategeera ku busiramu bwago nti gasiramuka negadde eri Allah tabaraka wa ta'ala فالله أخبر أن هؤلاء الذين تعبدونهم كتي الله تجزان تابو مالبو سينزم مجني مجفوشو كسينزانزي قد أسلموا باسلمك وصاروا يتقربون إليه نبابرانغا بافو كانتي بس بريدي الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته نبسوبي لو كسسكوا الله عز وجل ويخافون عذابه إذن نبابرانغا باتي بنوزبيا الله تبارك وتعالى فكيف يتخذون مع الله تعالى وهم من عباده كتي إيجو بفولي وبتا nga byebisinzibwa mu kifo kya Allah azza wa jalla ne bigattibwa ku Allah azza wa jalla mu kusinzibwa ate nga bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala wa ya'buduna Allah basinza Allah azza wa jalla wa yarjuna rahmatahu ate nga mwana wattu basuubira kusasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala era nga batya ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala kati mwana wattu barakallahu fikum jazakumullahu khairan ti aya zino zirina enzivuna za mirundi ebiri entuufu aya zino zemweresi zemwesembesa mmwe abateka wakati wa mwene Allah azza wa jalla bakayungirizi nga mulowooza nti balina batusiza message obanga bwe musinza mu kifo kya Allah azza wa jalla ne mwesembeza aya ezo aya zino tafsiri yazo bokunyola kwazo bokuvunula kwako kutuufu kwe kuno era nga zirina enzivunula za mirundi ebiri okuvunula okusooka anna al-murada bihim al-malaika mazima ddala وبعض الرسل ما أن المراد بهم الملائكة وبعض الرسل الله باتجيز مؤايا زيري بملائكة نبا نبيابانو نبا نبيابامو الله بقى ما انتيابوا بمشركون ببسينزا نبا بيتاجيري الله تبارك وتعالى الله تتجيز أنت بملائكة نبا نبيابامو ينزمنا يكبر انت أن ناسا من الجن مزما أبانتو وبا آما جني يعبدهم المشركون مزما أقام جني أبشركوا قبسينزا أسلموا مزما قاسلمك
kati bwe gasiramuka bana bagasinzanga tebamanya ku busiraamu bwago nti gasiramuka kati Allah bategeeza nti byonna byonna bimwalinga musinza mu bamalayika ne bannabbi n'amajinni amajinni ago gasiramuka osegedde wa ala kullin madamu kadhalika mazukubuli mbera yonna ebbanga balanga ensonga ziri bwe zityo fahum ibadun mazimaddala basigala badduba Allah tabaraka taala bamalayika badduba Allah azza wa jalla bannabbi badduba Allah tabaraka wa taala amajinni nago madduga Allah subhanahu wa taala amasilamu nagatine masilamu kubana bakafiri badduba Allah tabaraka wa taala yabatonda nibo malaika kuba malaika bonna temuli bakafiri niba nabbi bonna temuli bakafiri bonna bitonde bya Allah era badduba Allah subhanahu wa taala kati amajinni agasira muka badduba Allah tabaraka wa taala majinni wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kati bitonde bya Allah yatakarrabuna ila Allah mwana watu basinzira basembereri Allah azza wa jalla mukumusinza mukuteka mu nkola tauhid mukuteka mu nkola sunna mubutazura mu dini ya wajtiba Allah tabaraka wa taala era yarjuna rahmatahu basuwira kusasira kwa Allah tabaraka wa taala basinza Allah ngabatya basinza Allah ngabasaba Allah basasiri tabaraka wa taala wa barakallahu fikum iranga batya nnyo ebinolizo bya Allah tabaraka wa taala kati munnange fala yajuzu an yutakhadhu ma Allah tabaraka wa taala tekikirizibwa abantu abo babitonde ebyo kubisinza oba kubifuula nti bigatibwa ko Allah tabaraka wa taala mu ngeri eyo walihadha batala tafsiruhum ne kulwensonga eyo okuvunula kwa mmwe ova kuvunula kwa bwe bavunula nti Allah kyategeeza kwe kuteka obakayungirizo kati wene Allah mbitonde tafsiri funyo teriyo manyi yenna yali ajogedde bwatyo wa anna alwasilata hiya ittikhadhu alwasa'it min almakhluqin bainahum wa bain Allah tabaraka wa ta'ala nibabiranga bonga balowooza nti munnange okwetirawe kuberi kutuseri Allah tabaraka wa ta'ala kwe kuteeka wakati wo ne wakati wa Allah bakayungirizi mu bitonde nga byoyina okusaba subhanallah bukibange ensonga efaanagana bwetyo nga tumaze okulaba tafsiri entuufu eya aya zino saqatat hujjatuhum obujulizi bwa bimaze okugwa tebulina maanyi gonna walillahi alhamdu baina kudderi Allah azza wa jalla kujjao kasasiro yenna kujjao kayungirize yenna gubateekawo wakati wa wakati wa Allah tabaraka taala nga basaba bekayungiriza abo bibasinza bamalayika bannabbi amajinni bibasinza oba bibafudde ntinno bibegendo batusize ensonga zawe masoga Allah tabaraka wa taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan mukkirize nebigambe ebyo insha Allah jalla wa ala tuberenga tutanso kulaba kubibuzabuza bano abateeka wakati waabwe wakati wa Allah azza jalla bakayungirizinga babasinza ebibuzabuza byebesembesa nabyo wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan mudarsha fijja tujja kwera nga tulaba ekibuzabuza ekyokubiri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.